Yes, Projan Media gwe mukutu gokka golina okwekumirako kwano ku YouTube. Nagamba ku YouTube tulinako channel ewa mawulire amatuufu ate nga geesigika. Ate nga buli kadde tuba tukuwa updates ekiba kiguddeyo mu ggwanga. Gwatali mu ggwanga nawe gwali mu ggwanga amawulire gotasobola kufuna wooli tuba tugakutuusaako wano Projan Media TV. Wabula jasiiba nkugamba ekigambo kye kimu. Soko subscribing gwatana subscribing nga olaba bulabi stories zaffe nenga to subscribing. Soko subscribing akapesa ka subscription kali awo wansi. Bw'omala subscribing hitting a notification bell akantu kalinga ekidaawo sayini ya kidde. Clicking eko ogenda kuba ofuna notification buli kadde luteekayo story oba osobola ogifuna butereevu wano Projan Media TV. Nze nagaa Projan Media TV sobola kulekeraawo nga situmiddeeko bantu abambeezezaawo oba basobodde okubanga bantuusa wano wentuuse okubanga tulina 20 plus subscribers. Nagamba by end of January tugenda kuba tuweza 30 sinza bagamba mwendo kati ne by end of January ngenda kuba postinga subscribers be tulina ngera sawa zino tunatera okutuuka ku 30k subscribers nga bwe twalagaana fena. Projan Media TV nagamba nti fe tuli family era ng'ebintu ebisinga tubikolera wamu fena namwe abatulaba aba-commenting aba-liking aba-sharing mukola omulimu gw'amaanyi nnyo so lava wano nga tukitumiddeeko African lady ono ye ankozesa accent andeetera accent erinnya lyo lireetera okufuna accent y'abazungu. African lady nkulaba kwoli nnyo okomentinga bulungi nnyo comment zo nziraba bulungi nnyo. Nakasanyu Edith nawe nkulaba kwoli nnyo comment zo giraba. Jahan Nakitto nkulaba kwoli nnyo ku Projan Media bulungi nnyo nkulaba kwoli nnyo bulungi ddala. Amviko Juliet nkulaba kwoli nnyo ku Projan Media. Wano waliwo president we Saudi Hajara from Saudi ye president yaita president my president kwoli nnyo nkulaba kwoli nnyo. Walogo bayita Nuru Emma nkulaba kwoli nnyo. Gospel songs comment no nagirabye era nga tugenda biteeka mu nkola byonna bye watusabye okukola mu comment yo. First lady Musao Helen nkulaba kwoli nnyo Projan Media TV sobola kwerabira nnyo okubanga sikutumiddeeko kyo muhendo Anet nkulaba Anet Naluoga nkulaba Amina angambye bamuyita Nambogo Amina bulijjo nze nkuyita Amina nga bwe ndiraba ne ongambe bakuyita Nambogo era ndoza weddira Mbogo wano Projan Media TV bankutuusaako buli kimu wano oli Jordan walogo bayita Nakasi nakutumiddeko kwoli nnyo. Olunaku lwa leero emboozi gyendeese yanjawulo muuko olw'ensonga nti ekwata ku muntu yenna yina ali eyo. Njagala nsooke nkubulire nga ntandika bwe nti emboozi gyendeese ya Bisiyaga era ng'ekwata ku bayimbi baffe abamu wano wakati mu ggwanga. Ebisiyaga njagala nsooke nkubulire ku history yabyo. Ebisiyaga byatandikira okuva mu 1970 eyo mu ggwanga lya US era gye byasibuka. Era ndoza okuwako katono nnyo ku history w'Ebisiyaga mu nsi yonna nga sinajja mu Uganda ate mu Uganda akwata ku bayimbi ki abamenyeddwa amannya oba muyimbi ki gwenjogerako olunaku lwaleero ku Bisiyaga. Era ekapu eyasooka okugattibwa muno mu nsi yonna era nga bagigatta wenjogera ku Bisiyaga kyengezako tegeeza nti musajja na musajja kubeera nga beeyagala oba nga bahavinga sexual intercourse wenyizo kisaya mu Luzungu wenkisa mu Luganda kiyinza okuleeta ogugambo ogunene gwe saagala kukozesa nnyo era nga wali ku Projan Media okuvayo no commenting ekigambo kyenyinza okubanga nkozesa ekyangungu ekiyinza okutegeeza Ebisiyaga oba kyenyinza okuleeta eyo action gye bakolanga gwe bobeera n'omukyala n'omusajja oba gwe bobeera n'omusajja mukazi munno. Kapu yasooka yali ya Del Martin nga era yali awasa gwe yayita mukyala we gwe balita Phyllis Leon ng'era babagatta mu constitutional marriage oba marriage ya mateeka ng'era yali mu San Francisco mu USA ng'era emeeya yalagira bano babagatte yali Gavin Newsom era babagatta bulungi nga Feb 12 2004 eyo kapu yasooka okugattibwa ddala wano era mu nsi yonna ku bya gay marriage oba oyizo bagamba nti Ebisiyaga. Nga nkuwaddeko ka history akatonotono ku gay era mabega kawo ezo stories are making arounds wano mu Uganda ku bya gay eteeka ne baliteeka no anti-homosexual act era bagiteekawo ko mu Uganda ng'era ekugira abo omuntu ow'ekikula kyekimu okubeera nga awasa omuntu w'ekikula ekifaanana ekikye wano mu Uganda era tebikkirizibwa mu mateeka naye obula tebikkirizibwa amateeka ng'era abantu abasinga bwe bagamba nti amateeka gateekebwawo ga kumenya ng'era mulimu abapracticinga era muno mu Uganda mwennyini muno abapracticinga gay marriage oba mulimu abapracticinga gay bayinza okuba tebafumbirwa mu mateeka naye nga bali eyo mu kukutu babikola. Olunaku lwaleero nze ne mwana mulenzi Gurunet official si bigambo byange wabula bye bigambo ebimu byavaayo n'obujulizi nze nagamba ku Projan Media tetukola lugambo ebintu tubikutuusizaako ddala okuveera ku ntobo yabyo ddala wali okubanga nkutuusaako ebituufu byennyini nga si bigambo byaffe wabula byennyini. Gurunedi emabega kaawo Naalongo Magi
yavaayo eggulu nalikolera so kulinoonyakaawo yavaayo n'amenya amanya 3 mbu bali Dubai nga bali mu room yemu nga beeri ebisiyaga abantu beyamenya amanya kwaliko Gurunedi, Eddie Kenzo ne Harmonize okuva Tanzania bano yabamenya amanya bulungi nnyo era ensi yonna nevaayo neyewuniikiriza ne bavaayo ne boogera bibogedde ne beewoozaako mwabiwulya bulungi nga bwe nakolera eggulu emabega kaawo so kulina n'olinoonyako era beewoozaako bulungi nnyo Naalongo n'avaayo nagaa nti okugyayo obujulizi bwonna naye simanyi gye byazikirira bulungi awo kubanga Naalongo Magi ne Gurunedi bali beeyagala oba ne kati bayinza okuba bakyadeetinga essaawa zino naye muno mu Uganda tulinamu omukyala eyeeyita Beyonce Max Joe bw'atamumanyi osogera n'omunoonyako ku Instagram ono omukyala naye yakula ono musajja in fact si mukyala ono Beyonce Max Joe musajja era ebitundu by'ekyama alina by'abasajja bulungi nnyo ddala naye yeeyisanga omukazi era y'omu ku basajja abaavaayo ne bakkiriza mu mazima nti ye muli wa bisiyaga era tabikweka olw'ensonga ebifaananyi bya postinga ya actinga ng'omukazi ebiseera ebisinga era nga embeera ze za kikazi nnyo yavuddeyo n'agamba nti ajja kubotola ebyama bwe batamukwata bulungi era yagamba tayinza kulekerawo kulooza ku Gurunedi Official yakuyimbira ennyimba nga nkuloga n'endala nnyingi nnyo alina n'olulala lweyatadde olupya ng'era y'omu ku bayimba abaliko mu TNS era saawa zino twawulira waliwo record label yamusayininga endala nnyo era ng'ayimbira ddala bulungi omu ku bavubuka abalina amaloboozi naye abatagwa nnyo mu saga zino ez'abakazi wuyo Shira Gashumba wuyo Naalongo wuyo mukyala SK Mbuga era abadde nnyo mwezi saga naye ku luno olunaku olwaleero eno saga erina musajja munne era eri kukwatagana ku bisiyaga yaliwo Naalongo byayogerako we baali bayombamu ne Naalongo so ono Beyonce Max yavuddeyo naga atayinza kulekerawo kulooza ku Gurunedi Official era amusula ku mutwe buli kaseera n'avaayo n'agamba yawadde statement wano gye ngenda okuba nga nkusomerako ku Instagram ye I'm not into drama oyo nga yagamba ye Beyonce Max Joe abatamumanyi musomunoonyako era ono yegge amanyikiddwa muno mu Uganda neewuunya oba kwaki amateeka tegamukwata bulungi naye ngendo zaali best mu USA era tero postinga ebifaananyi bye bw'olaba ekikula kye engeri gye yakula kavu zayina oyinza mukazi nyawula musajja yavuddeyo n'agamba ku Instagram ye ng'apostinze n'akafaananyi ke katabu era bw'okalabira ewalala oyinza okugamba mukazi nga bw'okalaba awo saawa zino oyinza omubuukira ng'olooza mukazi kati kankusomere ku posti ye I'm not into drama. Internet wars or trying to spoil someone's career. Bwe yavuddeyo n'agamba nze siri mu ntalo oba siri mu katemba oba okugezaako okwonoona future y'omuntu omulala oba omulimu gw'omuntu omulala. I'm not that person. Siri muntu oyo. You said what you had to say to everyone, but it's my turn to speak the truth. Nti wayogedde byonna by'osobola okwogera byobadde oyagala okugamba buli omu naye nze kati essaawa yange okwogera. Oyo Beyonce Max yagamba I will go live this week to tell you guys the truth about me. Ngagana nja kugenda live oba kyageza kutegeeza agenda kubeera live ku Facebook abeere ng'asobola okutegeeza abantu byayagala okubategeeza. Oyo Beyonce Joe Max bwe yavuddeyo n'ayogera ku Gurunedi era kigambibwa nti ono Beyonce ne Gurunedi babadde behaving an affair. Musajja njagala nkutegeeza nti ono Beyonce Max Joe musajja era n'ebitundu by'ekyamayina by'abasajja naye wabula ye muli wa bisiyaga. Yavuddeyo n'akkaatiriza nti ye ne Gurunedi babadde having a secret relationship naye akooye abantu beboogera Gurunedi amwegaana akola ki agenda kuvaayo akole live. Tugenda kuba tugikutuusaako wano Projan Media TV totawaana tugenda kuba tugituusaako. Nze nagamba sikola nko story nga sigenda gigobera kutuusa weggwera ngenda kuba mbikutuusaako wano bulungi Projan Media TV tovaako. Gwatana subscribinga okola nsobi y'amaanyi olina bingi byosubwa ate nawe atanayitinga notification bell nawe okola nsobi y'amaanyi nnyo kuba era tuba tugenda kufuna notification lwemba ntaddeyo story. Hitting a notification bell eri awo kumpi n'akagambo subscribe. Omala okuhitinga subscribe genda ku notification bell ohitinga notification bell ogenda kuba ofuna notifications butereevu ku simu yo buli lwenamba ntaddeyo story era nkusuubiza story gye binaggwera yonna ngenda kuba mbikutuusizaako wano ku Projan Media TV nga totawaanye beenoonyeza. Ngenda kuba mbikutuusaako kubanga nze mmanyi gyo bijja ngenda kubeerayo ku live butereevu nnyo. Ngenda kuba contactinga Beyonce Max Joe asobola okubanga abitotola bulungi nnyo wano ku Projan Media TV. Subscribinga, likinga, commentinga nagamba Projan Media tetukoma ku bino byokka. Tukola videography, photography, cinematography, tukwata obulango. Tuyina abaana basobola okukolera akalango bulungi nnyo. Graphics waffe ndozo mulaba si mubi mulungi nnyo ddala era tusobola okukola akalango. Corporate events tuzikolera ddala bulungi nnyo. Webale nnyo okwekumya Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo tukwagala nnyo.